Abafumbo okuli Chandiru Rose ne Baram Rion bali mu maziga nga bano beetaaga buyambi nga bali mu kinaabiro nga banaaba ekisementi ne kimenyeka okukakana nga bagudde mu kaabuyonjo bonna ne bamenyekamenyeka. Bano batuuze ku kyalo Nakuwadde ekiri mu disitulikiti ey'e Wakiso nga we tubasangidde ng'embeera mbi ddala ng'omukyala Chandiru yamenyeka amagulu n'emikono ng'ate bba yakutuka embiriizi. Bino byabatuukako mu kiro ekyakeesa ennaku z'omwezi 10 omwezi guno nga Chandiru we yali akola ogw'okutunda enjeyo agamba nti olwadde awaka yasaba bba bagende banaabe kyokka baba banaaba ne bawulira nga abali mu lifuti nga n'ekyaddako toyi kubumbulukuka ne bagwamu. Kwata lita 5 ye tugenda kusitula bigere kamu kamu kuddayo kusitula bigere olwokubiri tujja kumulaba ebintu nga lifuti atwala omuntu ng'atwala wansi tugenda mutegeera nga tumaze kukola ki tukulira eri wansi ddala ku Nkinya. Agamba nti balajana okutuusa mutabani waabwe w'emyaka 18 lwe yajja abataase kyokka naye n'agwamu wabula nga ye yasobola okuvaayo kuba bba ekisementi kyali kibabuutikidde. Kutoyi wansi taata yagwa wansi ndi waggulu kanti buzito eno zonna yagwani nga ndi waggulu yakwata mukono eno yamenyese ddala nesigere eno gundi kisambi eno murundi 2. Chandiru ayongerako nti bagwamu ku ssaawa 4 n'ekitundu ez'ekiro wabula poliisi yajja wayiseewo essaawa 5 n'ebadduse emulago ng'eno gye baakabatemera nti Chandiru alina okutemwako omukono n'amagulu oba okufuna ebyuma bye bamuteekamu. Agamba nti babasaba obukadde obuli eyo mu 3 n'ekitundu bwe bataalina era bwe bati abasawo ne babasiibula baddeeka banoonye ssente z'okugula eddagala. Mulago kati tubeera wali ddwaliro biro ku makya baze bagamba mu mpasende bagenda kulongoosa bigere eno bateeke ekyuma egamba teri sende bamugobye bamugambe wadde muvunda wadde mukola ki temukomawo ki wano ddwaliro eno tumugobye. Ayongerako nti yabadde anoonya ssente zibeezaawo ab'enjuye wabula nga mu kiseera kino takyasobola kukola ng'asinzidde wano n'asaba abazira kisa babadduukirire asobole okukolerera abaana be. Bayagala kyuma gundi mukadde 2 ku gundi Mulago. Kyokka agamba nti bba ayinza obutaddamu kutambula olw'ensonga nti yamenyeka nnyo embiriizi nga n'ennyini nnyumba kwe basula teyabayamba nga yabagamba nti si ye yabatuma okunaabira mu kiyiga ababiri. Kati badde nsaba bansi wa Uganda banyamba nnyo abantu. Ye omwami Ramu agamba nti mu kiseera kino ali mu mbeera mbi naye awanjagidde abazira kisa okuvaayo babadduukirire. Bruises on the head. I got deep cut in the hand, as narrated by my wife. Ate abaana baabwe batubuulidde ebyaliwo ng'omulenzi omukulu ayogedde ku mbeera bazadde be gye yabasangamu nga bali wansi mu kaabuyonjo nga naye asabye abazira kisa babayambe. Twagenda okuwulira nga maama akuba omulanga asaba buyambi ne tufuluma nze ne baganda bange ababiri kati bwe tutuukayo nze nali ndooza akayumba k'omyuka ekabagwiridde negezako kasitula ne kannema kati mu kutambula wenti nali nze simanyi nti kiri kintu kyekiguddeyo kati mu kutambula nagenda olaba nkola ki ngwayo mu kinnya ngeno tunula wansi mu kinnya nga bazadde bange gye bali bazze kunaaba twagenda ofuluma nga bonna baguddeyo. Bo balirwana b'abantu bano nabo basabye abazira kisa babadduukirire ne beekokkola landiroodi waabwe gwe bagamba nti mu kifo ky'okuyamba abantu bano yaddamu kuba kudaalira. Abaana nga bw'obalabye awo abaana bali mu mbeera ey'okudaaga abazadde tebakyakola abaana tebakyalina kyakulya. Nga w'obalaba mazzi ge banywa kyekiriwo mazzi ge banywa ne babeerawo n'eddagala ennyini tebalina. Kyokka landiroodi Mutebi Eddie nga ye ssentebe wa LC ey'okubiri kye yasobodde okukola yazimbye omuzigo mu kifo awabadde kaabuyonjo yagwamu olwo n'afuna awalala waasima empya kyokka nga bba abapangisa abe tebabafuddeeko. Nze Anet Namatovu ku lwa KSTV Agaleero.